Edda twabanga n'ebivulu mu Kampala kumpi nga tulina ebivulu nga 5 okudda waggulu 4, 5, 6 buli lunaku mu bifo eby'enjawulo. Naye ate kaakati bintu bingi byendaba bikyuka, simanyi oba amaanyi g'abapromota gakendedde mu Kampala, simanyi. Edda bapromota baategekanga ebivulu mu Kampala n'ogamba ng'era mupromota w'amaanyi nnyo mu Kampala wano naddala waneeno mu ssenta. Naye ate nina kye ntandise okuzuula, amaanyi gakendedde mu Kampala mu ssenta wano. Jjukira Kampala tugimanyi nga center of music mwatandikira n'alyoka abuna Uganda. Ekituufu. Naye lwaki amaanyi g'abapromota gakendedde nnyo mu Kampala? Tetukyalaba na bivulu bateeka mu byalo. Bajjo twamulabye ennaku zo takyateeka bivulu mu kibuga. Ekivulu kye yasembayo okutegeka kyali kya Clever wali eri ku showgrounds Erugogo. Nekitakola bulungi. Kyakola kale bulungi mukko. Kyamukolera. Naye ku Bajjo nga yo omuntu businessman. Bulungi. Tekyamukolera. Mbadde manyi Bajjo yakola bulungi naawe. Toyinza kungamba nti Bajjo Clever teyakola ssente. Clever ng'omuntu ye baba bamujja mudda. Naye ye nga promota yafuna bulungi. Omusuubuzi w'endongo kuba endongo basuubula nsuubule nti nja nkusuubudde nkutegeke nfunemu. Ate jjukira Clever yalinako amaanyi, amasannyalaze yakajjaawo. Naye tujja nti okuyingiza akasente gy'abatakoze. Kati bwe tutunuulira ku bivulu ebibaddewo ekiro ekikeesiza olwaleero, kino ekyebugembe yategese ebusoga walabye omuntu abaddeyo baaba omuntu abadde mungi akubye ekisawe n'akyabuluza n'akiteeka wali. Omanyi sente z'akoze ekyo akawumbi kagwa kiraga nti amaanyi gapromota mu Kampala tebakyayinamu mulamwa. Kati ate abantu abasigaze amaanyi mu Kampala bitongole nga olaba MTN nga olaba nti university bwekwata ekintu n'etegeka nti ne MTN etegeka biya ebyo Nairo etegese bikwata. Naye promota okutegeka ekivulu kikwate bigenda kusigala bbali wa kibuga. Okitegeera bapromota tebakyalina wano maanyi. Kyova olabanga Victoria University bwekwata ekintu n'ekitegeka ate kikola. Okitegeera Galaxy ekiro ekikezo olwali nze nsuubira ekintu nze ngamba ate ekintu ekireese ekyo bannayuganda tebakyayinange bawagira bubi endongo nti munnayuganda omuyimbi asobola okukuba akayimba ke oli n'akarecevinga n'akawera ku ssimu oluusi ne kamunyumira naye gyakoma okuba nga akawuliriza ndowooza atuuka ekiseera n'akoowa abayimbi ate omuyimbi bagenda okutuuka ekiseera okwagala okutegeka omuyimbi ng'oli already yakoowa. Watuuze tulaba ebivulu bingi ebiganya okukola nga biteekeddwa wano e Kampala ng'era be baliko naye ne bigaana okukola. Naye ate ekisinga okunkwasa kwegamba infact kyekisinga okunneewuunyisa nti omuntu w'ejjinja ategeera atya musiki n'awagira omuyimbi wa Uganda okusinga ow'e Kampala. Naye tumanyi Kampala musiki watandikira. Ekintu ekyo sikitegeera bulungi kubanga kankubuulire kino. Douglas Lwanga bw'ateeka Purple Party owuliriza okimanyi nti Douglas Lwanga tateeka ku Purple Party ng'agitegesa Arua akina Lira Luweero mu bitundu ebyo by'ombyalo n'atakola ssente kyokka asobola okugitegeka waneero n'agamba nti njagala teeka Purple Party ngenda kugiteeka wa katugeze agitadde mu Douglas Mugezi tategeka wakati mu Kampala ateeka bbali wa Kampala nti newabazze mu Kampala ajagenda ku Lido Beach ku mabiici ebbali naye ate bano bapromota ajja kwagala lugogo okitegeera ate nga wali expensive okitegeera nti bajja museera kivudde ku ki sente Kampala tewakyali sente
abantu bweyo baba balakinga abayimbi beeno nti wano omuyimbi wawano ojja musanga mu bbaala omulabe ekituufu bava mu mabaala tojja kusanga kamiliyoni nti agenza anyweredde mu bbaala yejjinja nti ajja mala akaseera nga tagendayo nti bwagenzeyo okuba ekivulu n'omusoga ajja kukwata mutwalo gwakole ki agusasule amulabe kyoba olaba nti bajjo wano Kampala amaanyi gakendera yekwata ku Abitex y'amaanyi akyayina naye omulabe waategese Bugembe ajjuza kisaawe sente zakoze pitirivu kati tunula tetuli mu festive season tugenda mu nnaku nkulu n'ebivulu bala bibale ebivulu ebiringa ebyogerwako biri ebivulu bibiri ekya King Sir nina oluvumu lwawuli nawedde nti kyakyusiddwa date sinaba konfaminga kuba olwaleero museeko ku Africana oluvumu lw'empulira nti kyakyusiddwa date simanyi ku lwaki ugenda ba mulundi gwakumeka luli yeekwasa bulwadde kati gwena ba mulundi gwakubiri simanyi lwaki naye ate nga King Sir alina amaanyi ekintu asobola okukikola oba okitegeera naye abayimbi infact bapromota bawane Kampala bo balina kye baalaba wano wakati wuliriza okutegeka ekivulu wano Kampala wano ekitono nnyo okukifuna mu kinamba mitwalo emeka ekitono ennyo emitwalo emeka naye ate kikula okyadde ku mitwalo ebiri ebima omuntu agenda okukubira ebima wano mu Kampala wa bbeeyi abo ba Steve Jean wa bbeeyi anti kati lighting bwe tutunuulira sente promoter zateekamu nga tegese Kampala ntono nnyo okuzateekamu nga tegese wa mu kyalo ate eri afuna tulina ba promoter wano abatakozesaawo ba Steve Jean kati nga bajja alina omusajja we yayitibwani oyo nobati asi nobati oyo nobati promoter naye ngamba alina musajja we ow'ebyuma jeje sound kati oyo ali cheap ate baludde naye jeje sound si mubi naye tetatuukagana ku mutindo gw'oli oli yeeseeramu kyova olaba onaajagera nolero ojja kwesanga ebivulu byonna bajjo byategeka oba kyamaanyi kiti oba kyamaanyi jeje sound yakola yakibaamu naye kampani ez'amaanyi nti Nairo egenda tegeka nyegenyege egenda tegeka ejja kukwatagana nani Steve kuba ina ziri gundi ezimalayo zilighting ezimalayo amataala biki stage ya kitegeera yeeseeramu kati ekyo kijja kuwani ategese kyova olaba kampani kati ze zitegeka n'omuyimbi yenna kati twalabye wano Kaloka Sita yabadde agira yageze ekivulu kye n'akiguzaani Victoria University n'emutegeka yamutegeka ye tewamulaba nga gira ku mbalaasi naye ali ku Victoria nakiraba naye ate ekyo saakigoberera nti Victoria University yateeka Kaloka Sita oyinza obutakigoberera omuyimbi ajja ne proposal okyegera abeera ne idea y'okutegeka era n'akiteekayo n'ateekayo post-it netegese nanoonya ni katono wakiyimiriramu n'amugamba nti ki era walaba ekyago bya Bitex ku mulyango okyegera byali ebyo ng'abali ku mulyango tebategeera bapromota bali mu system bonna baali baana bato kayingira system nti bano tebabamanyi Victoria University yaleeta abaayo ne babeera ku mulyango nga ne tiketi bagibala omuntu ayingira wali bamubala teri byaga nti wali promota ogenda ayingira bwerere kyekyaleeta ovuyo oli awo nga ne bamukubasira okyegera nti nayo kati bafuuka bategesi olwategeka wali ne balaba nga bayodde ne balowooza nti bajja kukola ki bajja kikola kati kituuse wano e Kampala tojja sanga Victoria University ngegeze netegekebwa Arua anti kati labayo eyagala wano mu Kampala omunayo ekisingo n'ekirala gwe nno kyotalaba omuwagizi ali katugeze Jinja abite gundi ono bajjo gye yabadde gyategese ekivulu kye ekya Busoga bade bakita omudindo endibito simanga oba bwekityo endigito kakati omuwagizi w'Ejjinja eyabadde mu endigito ey'Ebugembe owuliriza yalabye omuyimbi y'omu ate gwe bategeka wano ng'ate promota y'omu ategeka wano
ekivulu ne kimusala kyokka eri yajjuza ki kisaawe eno main hall emulema okukola ki obujjuza abayimbi bebemazeemu value bapromota bebatama tekiva ku bapromota kati kankubuulire ekyo kikuwaaki essaawa eno aliyeni alina ekivulu ng'asatu mu lumu nkwakyo festival ng'asatu mu lumu waliyo eki enkuuka ekyo kikuwa ani agenda okukola kwaba uliriza bonna bajja kukola wano e Kampala weetaga ng'olina omukono omunene kati wuliriza okimanyi twali tubaddewo n'ebivulu 3 ku lunaku lumu byonna ne bikola eri festival season no si festival season omwaka guno gwennyininyini mu myezi nga gravity alina ekivulu ku lunaku lumu ne navio then wo ne rap omulala bonna nga bali mu gundi yeemu naye mu bitundu eby'enjawulo ne bonna bajjula bannayuganda tuli miliyoni 4 Abitex alina abagenda okugenda mu ki nona alina abali bakakola bagenda okugenda mu ki miliyoni 45 ku lunaku lw'ogamba nti owaaliyo simanga eginavyo ne gravity tewaaliyo overnight naye ku miliyoni 25 ne bapasita bakola basula abamu baliwo abannayuganda bogenda olaba nga bagenda kukola kisula muzi overnight pasita Bujinga alina overnight Kakanda alina Kayanja alina buli gwamanyi pasita munene wano ng'asatu mu lumu ayingiza abantu abanyi b'omwenge bangi okusinga abasabi kubanga abantu baagala nnyo essanyu okitegera abantu baagala nnyo essanyu omusajja amazeeko omwaka mulaba ng'akola kati awo ogenda olabira endongo sirias okitegera nti wano mu Kampala eri kampani bwakabaka bwa Buganda kitwale nti kampani BBS biki erina ne TV namba eyekubira obulango alien tetunamulanga akuba kalango naka abula ya kakubisa mu buli watuuka anti alien skin omumanyi ati takola poster alien skin akugamba TV ye TikTok takola poster ebivulu byonna byazaakuba lwaki takozesa media akozesa gundi Galaxy emulangira naye tanajiwa kalango anti tayagala kuteekamu kuba TikTok ojjukira yaki yabwereere alina bano bapikerere bawaalaala bafutusojja bafuupu ekyo tekikugjaako wali we tubadde kwani agenda okukola wano mu Kampala era lwaki bapromota baddukawo ne bagenda ne bakolera kiva ku bategesi ebivulu okufulopinga kwani akutegese buli lwoba ne uliriza omuyimbi afunamu nga tonatunuulira nti gundi kimusazi ofunamu otya wekugambira nti yali entajja kikola ateekawo propaganda teri kampani yavuddeyo nti egenda kukolagana naye okyegere nti agenze nti singa yabadde yateekayo obulango twaligambye nti kampuni bweti kuba kampuni efuniramu wa nti MTN bona agenda nekugamba nti ngenda kuwa sente bweziti okyegera oba ogisabye okukwatizaako okyegera nekugamba ngenda kuwa miliyoni 10 ku kivulu kyo okyegera ng'ekwata ng'ekusasulirako emisoso egimu owewuke osobola okigamba nze nzagala mu kaashi muzimpe kaashi nja byekolera okitegeera oba miliyoni 5 kati gwe omuyimbi obutandika okufunamu awo naye ali yentanakikola gwe kyogamba anaasobola okusasula venue kimuwera obwereere kisoboka mu kimu ayinza kimuwa obwereere kubanga naye okusinziira ku kisawo ekyakazimbwa ekipya nga bakirinze kigenda kukozesebwa mu mpaka zaako tosobola kisosamu buli omu agamba ekivulu kyali ente kiriiyo neffe katulinde tulabe kale ekivulu kyali tukisooke tukijjeko amaaso tunuulira ebivulu ebigenda okukolebwa wano gwe era otunuulira ebivulu ki ebigenda okukola era weebuuze tugenda mu Desemba bapromota ki b'owulira
abategese nnyo mu Kampala kutandikira ku Kati